Kadama TV tuzze tubabuulira ku nziba ey'e Uganda, enziba empya eri ku intaneti eri nga mutuuse e Uganda bakadaama bagenda okuddayo e Uganda nga mulina okubeera nga muli very careful. Kakati waliwo wano kadaama gwe babbye oba gwe baadde bagenda okubba in fact baamubbye naye yabadde nga mugezi ngenda muwa voice note awo muwulire nga ayogera nga bwe kyabadde naye nga tweyongera okubalabula nti bannaye obubbi ku intaneti bungi oli ayinza n'okubeera mukwano gwo okumala emyezi 6 naye nga agenderera kubba gwe ngolowooza onyumya na muntu onyumya ne friend wo naye nga alina program kati obubbi babutadde ku level endala nti bagumiikiriza ababbi b'ennaku zino bagumiikiriza ddala ab'oku intaneti mu communicatinga ne mumala emyezi naye nga already yalina kyabaza so mbeere careful. Nabalabulako ku bubbi bwa ssente ng'osukumye ssente bwa buli wamu kati babbirawo osukuma ssente omala okusukuma ssente oli n'akulaga nti ogenda okutuukayo ne bagamba nti baziggyeeyo nga bakulaga awo akafaananyi kako ID nga ID tebikwatagana expiry tebikwatagana ne signature tezikwatagana. Nze ezo ngamba ezo ebeera inside job abantu bano abakolayo mubeeramu abantu abakyamu abakola ebintu ebyo. Ne mbalabula ne ku bubbi obulala obw'okubeera ng'omuntu akulimba mbu asukumye ebintu akumanyi naga kale sooka oweezeeko emitwalo 40 tukiryalinge naye ng'ebintu bya bulimba ebintu tebiriiyo ng'ayagala kubba. Kati kummwe abagenda e Uganda obusazi bw'ensawo bwo mubumanyi mutuuka mumanyi nti Uganda nga mwagireka ate kakati esingawo abagezi bangi kuba abantu buli lukya banoonya amagezi ga kubeera nga bajjako ssente. Jagenda okwata ensawo yo ogende nayo otuuke mu kibuga mulimu ssente zo ogenda okutuuka ewaka nga teziriimu nga totegeera na baaziggyemu batya. So mulina okubeera very careful. Ne wabeerawo obubbi obulala obw'okubeera nga mu quarantine mujjukira omuwala yatubuulidde nti ssente ze zaabulidde mu quarantine ebintu bye byabuze mu quarantine. Ensawo zino bayina engeri gye bazigulawo n'osanga nga nsibe naye nga yagiguddewo mu zipu. Tujja kufunawo vidiyo gye nja okubalaga engeri gy'osobola okugulawo ensawo ensibe kuba ekyo ekintu nange nsobola okukikola nja baddira mbalage nti nsobola okugulawo ensawo nga nsibe nenzigyamu ebintu byo nenzirawo nensiba gwe nogaba ebintu byo byabuze biti n'otandika kulowooza oba wabirekayo naye ng'oli yennyini akutte ensawo yo n'agigula n'aggyamu buli kintu kyonna olumala n'agizaawo bulungi nnyo gwe ngolooza nti no nsibe. So waliwo n'obubbi era obugenda mu maaso obw'okubeera nga oyinza Uganda bagenda ne bakuba nti twapudeetinga amasimu oba twapudeetinga amasimu ga Airtel ngamba mmwe kakati abagenda okuddayo twapudeetinga amasimu ga Airtel era tubuulire ennamba bweti teekamu gundi pini n'oteekamu pini ogenda okulaba nga ssente ze ziriko ku mobile money zonna zivuddeko ne wabeerawo n'abaana gamba nti no wawangudde era ogenda okucekinga nga ssente zo ziweddeko. So obubbi bungi nnyo nga bw'okiwulira. Waliwo n'abakuba n'agamba halo gyebaleko ssebo ntegedde njaase kutegedde oyinza n'okugamba eddoboozi ne lyefaananyiriza omuntu gw'omanyi omwana agamba okay mbadde simanyi nti ontegedde kati mbadde neetaaga emitwalo 15 ginyambiseeko bateragala emitwalo 40-20 zinyambiseeko b'ozirinako nja zikuddiza nga nkomyewo waka. Kati gwe oyinza okupapa n'oziteekayo bababbi abantu bangi n'onyigamu wali ennamba n'agamba nti nakuwa ennamba ye n'oziteekako genda okulaba egundi teddako. Ne wabeerawo kakati n'obubbi obulala obuliwo mu Uganda obw'ebitereke. Oli ajja n'agamba nakubira essimu ne yeefuula akumanyi bwe yeefuula akumanyi n'agamba oli luddawa n'omubuulira w'oli n'agamba waliwo ebintu bye birimu ssente nnyingi nnyo babireese oba waliwo bbaasi ebireese naye abadde ayagala osooka obawe ssente then obimutwalire ng'obimutwalire abeere ng'akwongeramu akasente. Kati gwe kyokola ng'okwata muntu bajjira ku booda batera kugira ku booda nga bajja ku booda nga bagamba gwe mwami gundi oba gwe mukyala gundi nti waliwo ebintu ebya mwami gundi ne gundi oba ali jjinja ala tuganye tubikulekere nga naawe okkiriza okimanyi nti kuliko emaali oba ayinza okugamba nti bampeera emitwalo 10 zinja kukuwa emitwalo 20 mukimanyi nti ssente ez'omubwangu zibeera ssente mbi ng'okwata ssente ng'ozibawa ogenda okusumulula ebintu ebyo ogenda obisumululanga nga mayinja. Ate ne wabeerawo n'obubbi obuli kakati ku high level babba amayumba bano bantu natunze mayumba natunze ploti natunze eki abo abantu abo nabo bababba nnyo
ne banyumiza omuzannyo guno guli nnyo ensangi katale kyengera bazannye nnyo omuzannyo guno olina akulimba nti ssente tugenda zisabira n'otunda ettaka lyo n'otunda puloti yo ne bagamba nti ssente bagenda zisabira ne wabeerawo era n'obubbi babateekamu nnyo bakadaama ne bagamba nti waliwo ekibiina tutunda eddagala bwe tuba tutunda eddagala lino obeera memba bw'oyingiza memba omulala naawe n'ofunamu ssente okoma ku bammemba bano okuyingiza oba babiri oba basatu olumala toddamu kuyingiza n'ebyo ebibiina bya bubbi newabeerawo bino bicoin simanyi coin bagiyita waliwo coin something era kyali Uganda ne president yennyini n'abalabula nti ekintu ekyo ya cryptocurrency nkijjukira yali cryptocurrency era abantu bagiyingiramu bangi ssente zaabwe zaafiira ne wabeerawo ne ssente ze babbira mu bibiina oli n'akola ssako naye ng'amanyi nti ŋŋenda kukola ssako eno myaka gyange 2 mbagambye ababbi ennaku zino bagumiikiriza myaka 2 olumala ng'akutema ssente zo so katuwulire voice note ya mwana muwala ono naye annyonnyonnyole engeri gye babadde bagenda okumubbamu. Hello guys, amanya gange yeze Shila Adita kansubire buli omu ali bulungi olunaku olwaleero tugenda balaga tutya engeri ababbi b'oku intaneti oba bakonimani b'oku intaneti gye bakolamu emirimu gyabwe. Waliwo n'omwami gwe bayita Mark Henry ajja mu inbox z'abaana ne yeefuula ng'abakwana n'abaggyako information zaabwe zonna. Lwaki aba abaggyako information zino ziba zigenda muyambako mu kutambuza ekintu kye nga waba akiruse. Ebintu by'asaba mwe muli amannya g'amatuufu, mwe muli w'obeera, mwe muli ebikukwatako byonna n'akusaba n'ebifaananyi. W'oba oli mwangu oba ogendamu ebifaananyi ebituufu ebibyo naye w'oba toli mwangu osobola okiplayinga mu ngeri obw'emu endala. Yajja bulungi nnyo mu inbox yange n'amala n'ajjako ennamba yange ku Facebook natandika okwogera nange ku WhatsApp. Nze saamukalubya mbeera kuba ebintu byali agezaako okukola oba kyali agezaako okukola nze nkola ki nkimanyi nenzijja nga tunyumya bwe yamala n'asaba ebifaananyi byange. Bwe yansaba ebifaananyi ne musooka ne mugamba siina bifaananyi olwaddako ne nkwatayo ekifaananyi ekitali kyange ne nkimusindikira. Olwamala okukimusindikira n'angamba ng'oli mulungi n'amala n'angamba nkwagala ne mugamba neeyanziza n'amala n'ambuuza okola mulimu ki buno bwonna bu tactics. Olwakitegeera nti mufere ne mugamba ndi bank accountant ne mubuuza gwe okola mulimu ki wabula nze olwamubuuziza okola mulimu ki kyamutwalidde ennaku 2 nnamba nga takolanga ki atanziramu. Bwe yamaze okunziramu n'angamba ye pilot jjuukira akusindikira ebifaananyi era nekyo ekifaananyi kye mugenda okulaba bye biri emu ku akawunti ye byakozesa. Kati bwe yamaze n'amala n'angamba ŋŋenda kukugulirayo ebirabo ne mmala ne ŋŋamba kaale ebirabo ki n'angamba ojja biraba kubanga it's a surprise. Ne mugamba kaale. Kati olunaku lwa jjo bwe yamaze n'angamba ebintu ebyo bigenda kujja bajja kukukubira kampani gye biyiseemu osobola okukola ki okubinona. Leero ku makya ankedde n'ampandikira message wawulizzaako ekintu kyonna ekifa mu kampani ne mugamba nti nedda. Kati jjukira abantu bano engeri gye bafulamu ekintu baba n'ennamba zonna kubanga bakozesa kompyuta basobola okufuna koodi z'ennamba zonna ne waba nafuna ennamba ya Amerika eya US eyakirwaki bazigula online ezo ennamba ne babaazika koodi. Kaakati bw'amaze ne wabaako omuntu ankubira ku nnamba y'e Uganda. Ebintu bino mubirambe bulungi. Bwankubidde simukutte n'asindikira message ku WhatsApp n'ambuuza ye gwe Shila Adita ne mugamba nti ye olina ebintu by'osuubira okuva ewa Henry Mark ne mugamba nti ye n'angamba bituuse naye twagala clearance fee. Ne mubuuza clearance fee ssente mmeka n'angamba $1,000 ekya $. Ne mugamba ngenda zikuweereza ntya mobile money bank to bank oba Western Union. N'angamba mobile money era sindika kwene ennamba. Kati nenzijjaawo nga muzoganyaamu katini omupima obwongo n'amala n'angamba sindika kwene ennamba omale okole ekyonkubire. Bwe mmaze ne muddamu ne muwandikira message ne mugamba ebintu by'oyagala okukola mbikola tomanyi kuzannya kano kazannyo oyagala kunziba naye sinzi omuntu omutuufu ow'okubba kuba kyokola nkimanyi n'amblockinga. Nezayo n'eri ku nnamba ya UK naye ne muweereza message y'emu n'amblockinga. Baganda bange nsazeewo okukola kyokkola kano ka vidiyo muleme gwa mu mitawaana bwe giti egyo emitendera mubeere nga mugiyitamu Mr. Shafiq, Mr. America, bannange Calvin Kayanja nsaba munnyambe mutambuze no vidiyo esobola okutuuka ku baganda baffe. Mukama Katonda abankumire nsigadde nze Shila Adita.